yawubako olubu lw'ekigere wano mu bufo bwe bumu. Sipiika Anita Among ono agenda kulabika nga ate akulembera delegation egenda okulabika nga ate ewerekera Pope nga aziikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Sipiika ndowooza y'omu ku bantu abali lucky okuva mu Uganda abasisinkanyeko Pope Francis nga kyali mu bulamu bw'ensi eno. Amusisinkanye emirundi egiwerako nga gino gyaka giwerera ddala emirundi 8 nga 5 ku jjo gibadde meetings eziri private nga za kyama nga tuyinza n'okuba tetwazimanyaako. Endala yamusisinkana n'abakkiriza abalala. N'olw'ensonga ekyo kiraga nti bano babadde ba mukwano, kino kikulaga nti babadde n'enkolagana ey'enjawulo baweewaawo gye tuyinza okuba nga tetuyinza kutegeera bulungi. So ono asuubira okuba nga agenda Vatican n'abantu ab'enjawulo. However, abantu abasinga bagamba nti maybe omukulembeze w'eggwanga ye yamudelegatinze okulabika nga ate agenda eno. Sources endala ziraga invitation eyinza okuba yavudde Vatican okuba nti ono abadde mukwano gwe ow'ekyama. Bano bakugenda abantu nga agenda n'abantu abalala 2 ekikola abantu 5. Kitegeeza nti Uganda egenda kulabika nga ekiikiribwa mu kuziika Pope Francis nga bamuziika ku lunaku olw'omukaaga. Twayogeddeko ne Sipiika nga Pope Francis amaze okutuva ku maaso n'atugamba nti Pope Francis was known only a spiritual leader but also a global advocate of social justice and compassion. Values she holds dear. I think abantu abasinga bafuna omukisa okusisinkanako Pope Francis bonna bakulaga nti abadde muntu w'abantu ate nga atunulira ebintu ebyenjawulo ate nga teyasigala just kunono naye nga atunulira ebintu ebyenjawulo. Abantu bangi bagenda kulabika nga ate bagenda okuziika Pope Francis nga muno mulimu abakulembeze okuva mu nsi ez'enjawulo omuli Argentina, Belgium, Britain, Brazil, European Union Commission, Romania, Spain, United States of America, Uganda, nga Sipiika yagenda okulabika nga atukiikirira ne ttiimu ye Ukraine, Sako ne Switzerland. Pope Francis wakuziikibwa ku lunaku olw'omukaaga nga kiraga nti emikolo egisinga egigenda okusembayo gyakagiggwa leero. Tulabike nga ate bamuziika olunaku olw'enkya. Tubaagaliza Johnny Masses bagenda okulabika nga bava mu nsi ez'enjawulo. However, Sipiika ne ttiimu ye badde basuubirwa okuba nga bagenze olunaku olw'eggulo. Weekuumire ku telefayina tujja kuba tukutuusaako byonna na byonna ebinaabeera e Vatican. Eyo wetuvaayo omukulu Nalukoola Sako n'Ennambi. Olutalo lw'abano ndowooza lwatandika n'akalulu kaakaggwa olw'ensonga